mwana wa tata mwana wa dadi masomoji ddala masomoji olunaku lwali lwakusatu ennaku z'omwezi nzijjukira zaali nga 13 omwezi gwali gwakuna omwaka 1955 ku lwaliro gy'emyaka 66 laba omwaka 1993 bwali eŋŋoma era gwe guno omulembe omutebi mwe tweyagalira muganda wange omutandaze ajaguza amazaalibwa mu ngeri ez'enjawulo wabula emyaka 8 egiyise Ssebuufu Bwango yasiima gajaguzibwe n'emisinde gye mu bunabyalo ng'essira lyassibwa kulongoosa ebyobulamu by'abantu be mu Buganda ne Uganda yonna. Olwaliro mu Gaziya Obwongo ndeese obukulu bw'emisinde gino gye mu bunabyalo mu lufuutifuuti Kabaka birthday run era ng'egiriko ku lwaliro gye gy'omwaka 2021 anti gya Sande eno tonnagula mujoozi gwe nseekulese. Enteekateeka eno yatandikira ddala omwaka 2014 essira lyasibwa kutaasa abakyala n'abaana ab'obuwala abalina endwadde y'okutonnya fistula era amazima amatuufu gali nti gabadde maanyi ga mutanda okufuula endwadde eno emu ku za bulijjo n'abo abagirina obutagisirikira n'okugijjamu ensonyi. Empologoma w'erinnya obulambe buba bwa lubeerera ekyo buli omu akimanyi. Nkiddamu empologoma w'erinnya obulambe bubeera bwa lubeerera. Omwaka 2014 gwokka ensimbi obukadde 40 ze zaggyibwa mu nteekateeka eno. Omwaka ogwaddako ekintu kyakula era okkakkana ng'ensimbi obukadde 7 buli ku mmeeza nga byonna ebyakozesebwa bimaze okuggyibwako. Twagenda okutuuka omwaka 2016 wegyawerera emyaka 3 egy'emisinde gino ng'obukadde 19 busondeddwa era omwaka ogwo abakyala 328 be balongoosebwa endwadde gye twayogeddeko fistula. Mwana wa taata ab'e Buddu gye muli njogera ku kibuga ky'Omutanda Masaka City eddwaliro era St. Joseph's Hospital Kitovu. Okimanyi nti muzzukulu wa Muteesa Mwanga ne Chwa lye yasiima libeere entabiro ey'okujjanjaba obulwadde buno. Emyaka gino gyagenda okuggwako ng'abakyala n'abaana ab'obuwala abasoba mu 800 bataasiddwa endwadde y'okutonnya. Nga fistula kivudde mu ndwadde ez'enyinyalwa n'eziswaza nga zifuuse endwadde eza bulijjo nga bw'olaba omusujja era ezijjanjabwa lwatu emyaka 3 egyaddako obwanga bwakyusibwa. Masomoji n'alaba ebbala eddala eryetaaga okulongoosa lye ly'obulwadde obwa sikosel era kwe okufuna erinnya egganda Nalubiri. Twali tetulimanyi mulembe mutebi muganda wange. Ssebuufu Bwango Mukama yamutuwanga kirabo bwe ntandika okulombojja ate ebituukiddwako ku bulwadde buno obwa Nalubiri nandisulawo mbadde nkusaba n'obwewombeefu tutandikirawo olunaku olw'enkya nga teweerabira nti emisinde gy'amazaalibwa ga baffe egya Kabaka birthday run 2021 gya Sande eno leero lwakubiri waguze dda omujoozi gwo dokazambwa nga teginnaggwaawo. Ayi Katonda kuuma Kabaka waffe. Otaddewo emisinde olwanyisa obulwadde. Emisinde gy'amazaalibwa ga Ssaabasajja Kabaka gya ku Sande eno era